okubeera awo nengamba gundi okozeemu bubi okwambala bwotyo olina omwana waliwo abantu abakulookinga up to nenkuwa ensonga zange nga ziri very genuine kubanga woopostinga obeera oyagala our opinions so oli asobola ovayo naga Nwaji you're too sexy oli nabayo naga Nwaji you look good nze nja kuvayo ngambe no Nwaji this is not nice oyina ebinnya kati yavaawo nga tufunye misunderstanding yagenda okudda nga waliwo omukazi ye lwaki yali avaawo wabula naawe totaliza amangu ago we yavaawo ate n'ofunirawo omulala da omusajja oba bakyogera batya omusajja bw'omulekawo booti papa omusajja bamutwalira omusajja tebamule omusajja omusajja owoyinza omulekawo okumala wiiki tudde mazima era bw'olima wiiki ntono nnyo wiiki ntono nze atali kiti mukwano oyagala nkole ntya era nange baba balina okuntwala kati ate laba bwogwa ku mwana ng'alina love no gwe nga tetemanyi biri omwana nga ekira akwata n'embigere bw'ati n'abinaaza. So furthermore about what really transpired ku kivulu kya Bishakash nina okulubawa, so listen very well. Okimanyi nakulabidde amaalo ekyalo obwana bw'ekyalo obuyisa obuvundu okuwemula banna okuswala okwabadde wali ngamba mulimu be nalabye nga bafaanana bubi okitegeera mufaananeeko bulungi okitegeera ate temuba babuyonjo bunjoleka ku mikolo abalungi bakwana bali ku HK Media. Amanya n'eddoboozi yenze Hadija Kigozi ate nga olunaku olwaleero nkuleeteddeko ku TikTok waasinga mu TikTok omulabye omusajja ono sanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga hawula HK bannange very humble I'm too humble naye gwe kyoba omanya wali ku TikTok biba birala eno mu real life biba birala naye nga bambi bo bale kunkyaza alhamdulillah balamusizzaako mwina abatulaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh omusajja musiraamu alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh banaye bakwana batulaba Speed Express Tours and Travels Company yakakasibwa okubeera nga esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga yetuteekamuko omusaayi okulaba nga sheeno etambula bulungi poza ate ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy omwami Ssaalongo Lukwata agenda kuwonya ebizibu gwalina ayina ebizibu ayina amagidni simanyanga bakuloga mukubireko ku namba y'essimu eryawo wammanga ndine Cephcoh lunaku olwaleero mbadde simanyi nti muleeta ano ku HK Media nange neetidde bannange gwe kyoba omanya naffe tuba tubalaba tunyumirwa era abantu bonna bojja otuleetera nange nga omanyi nti no njagala nnyo okubeera nga mbeera mu lugambo okumanya amazima nkubeerako nnyo wali ku YouTube nembeera nga nkugoberera era mbakubiriza aba TikTok n'abantu baffe mwina abali mubeere nga musubscribinga mubeere nga mumanya ebifa ku bantu bammwe ba celebrities bammwe wane wa HK Media. Ndi super excited oli so calm banaye ffe wali ku TikTok tulaba kirala kitegeera era omuntu bwansanga ngamba yono Dr. Cephcoh gwe tulaba ku TikTok mbagamba nze sirina buzibu ninnya nako noyitawo naye nsanga ku TikTok fire tuba tulina obbagambako kitegeera naye ate at the same time netunyumirwa kasaavu kanyama wewate netubakolera ku bukontenti bu challenge ate bw'olaba ayambadde obubi n'omugambako si mu bubi siga nti gwamuzaala naye nga omanyi nti nensi eno yetaaga ba moderator tetulina kwakitinga as if everything is normal tulina okuba nga tubagambako ate nga bwe tunyumirwa Nwaji bw'ayambalako obubi ne tumugambako ate wakuba oluyimba olupya ne tumukolera challenge si mu bubi. That's so amazing. Banaye omwami ono ali very calm mbadde simanyi nti muleeta wano eno azze n'amagye okuli baby okuli abamukuuma simanyi Cephcoh lwaki otambula n'amagye anti nga omanyi nti nno obulamu ne security kyekintu ekisookera ddala ate n'ebintu bye tukola abantu tebagala bagambako omuntu omugambako nayita mu muntu omulala n'alufuula olutalo oba nayagala okutuusaako obuzibu nze mbirabye nnyo okitegeera nawe olaba kasuku baamukuba tteke okitegeera kati nange nnyinza okubeerawo ne banganja ntukole interview kumbe banteza akabaddi okitegeera ate gwe kojja n'abakuumi naye nga abakuumi bombeera nabo kubanga obulamu bwange nkitwala nti kyekintu ekisookera ddala kikulu nnyo naye era mbasitidde nti oba baki oba kiki naye security naye kennyini sente ziyinza oweera n'ogamba hawula HK njagala ku security si mu bubi Spice Diana tomulaba si asinga okuba nti oba ye muyimbi asinga okubookingibwa but because okubeera nga obulamu bwakitwala nti it's the first n'abeera nga afuna security. Okay, so kati abali ku HK Media balinza okumanya amanya g'amatuufu Cephcoh linnya ki? It is a brand name.
Amanya gange amatuufu nze Cephcoh Ismail. Yes, nze Cephcoh lwakuba nti engeri gye ndiwandiikamu ye yakyukamu. Ku TikTok nkozesa CEPHCOH naye nga in real life oba ku documents zange eri SEFUKO. Cephcoh. Cephcoh like that, but I decided to write it in a different way. N'engeri gy'oliwandiika bwe ndyogera nga alyogera mu Luganda mbu Cephcoh mba mpulira nga kwegamba nga terijja kugamba naye nga ate ami mufumbirwa by tribe, so eryo linnya lyange abafumbirwa bakimanyi. Kubanga mu buto bantuma Cephcoh mafaranga, like money, they meant money, so bannangako sente nga nkyali muto mpulira nga nzaagala. naye nga zo zijja Sente zijja Katonda abeera atukola ki atublessinga. Bw'obirivinga nti no sente zijja ziba zirina okujja, naye wobeerawo gwe n'obeera negative buli kimu gwe kigaana. Ne woba toyina, ne woba olina omutwalo mu nsawo, have a belief nti sente zikola ki zijja. Yeah. So kati Cephcoh ono nga tonaba kuyingira ku TikTok, obulamu bwo gwe omuntu ali eyo ng'ogyeko Cephcoh gwalaba ku TikTok ayagala okukumanyako nti ozaalibwawa, obeerawa, wasomerawa. Kati gwe olina ndaba ayagala okumanya Cephcoh omutuufu. Nzize nkola interview ez'enjawulo nga bana mbagamba nzaalibwa ndi mufumbirwa by tribe, kwegamba nzaalibwa Kisoro district. Bajja musiibudde ab'Ekisoro. Twajja tusiibudde ne tubagamba e Kampala okuvaayo. Alalala kujjako nga Allah yasazeewo n'agamba nti kambere nga nvaayo. Naye nga nzize nga nsoma. Era kati saawa zino abasinga ku mumanyi nina degree in anesthesia. Nakola anesthesia, mbeera nga nkola mu malwaliro ag'enjawulo. So agoogera because si kyampisa okubeera ng'oyogera gy'okolera. Bayinza otwalayo video zange ne bannyonoonera. Yeah, but nkola mu theatre. Then mbulamu bwange buno obulalalala mbeera nga ninayo ka pharmacy ntunda eddagala. Abasinga kumwemulira aba ku TikTok nga ndiranga nina eddagala ly'entunda erya habo, bano abakyala n'abasajja, mainly basajja abagala okwongera ku size. Mbadde nga bakimanyi abasinga okujja ku ddwaliro lyange babigula ebyo. Ddala bituufu size yeeyongerako, tubadde tumanyi size ebeera nakyo. Maama yeeyongera kati nze tondaba video zange ku TikTok. Omwana akubuuza dokita wakikola. Abali e Dubai balaba nnyo channel yange bambuuza nnyo eddagala eryo. You should partner with me nkuwe ba custom. We shall partner. Likolera dda naddala eriri organic kuba batera ogula bino ebiri habo. Eriri habo waliwo eriri organic nga liyingira ne likolerawo nga tofunye na side effect yonna ne kigejjerawo mu mwezi. Okitegeera omwana n'omusanyusa. Side effect Eriri organic terina okujjako bano abakola surgery, method ya surgery erina side effect kubanga baba bakutaddemu implant. Kati implant erina engeri gye ku affectingamu in the long run. Kati waliwo abaana abamu ng'agenda ku kyeyo ng'ogwo gwe mulimu gwe. Ng'era without that tagenda kulya. Obimanyi abaana bahausolinga. Omwana n'abeerawo nga kati tewalaba eddonzera we yapostinze ayagala omulenzi ng'alina waaka ng'ayimiridde mu mpale ng'ate weyafoya. Kati munnange omwana yandiyagadde omulimu nga byonna biganye yasoma buli kimu naye ng'ekyo kiyinza omubeezaawo. Najja wa dokita n'abeera nga muyamba. So now you are a doctor by profession. Nze nno ndowooza nti bulijjo it is just a TikTok vibe. Not a TikTok. Si bya kamiliyoni nti doctor wa music. Sidi doctor wa TikTok nti TikTok. Nga ndi a doctor by profession. Nasomera, yes, and I performed very, very well. Kitegeera. Era teweewunya nnyongo ze mu ddwaliro n'ondaba. Biri bibyo bya TikTok. Sobola nakuvuma. Mba nkuvumira kinina empisa ezinfuga ng'omusawo. Walondayeko ku TikTok nga nvuma omuntu nti gundi wajja Emmengo oba wajja sina nakwogera malwaliro ge nterabeeramu oba gundi wajja eno. Siringa bali abalala. Ate content wange so wakubeera into medicine nti noba mujjanjaba bata bino na bino. Ze mpulira nga vibe yange njagala kubeera nga ni bintu biri negative ebyo ebintu by'okujubisa ebyo kakubiddewa. Wali meant to be a presenter. Okitegeera binnyumira era nze kubuulire ne wonga kati tutandika olugambo mpulira nga omusaayi gwange guba guflowinga. Okay, so kati obalansinga otya bwa doctor ate ne TikTok kuba ndaba TikTok obeerako essaawa yonna. Anti kati TikTok eyo nagikolera obudde
era nina timetable yange egamba nti kati buno obudde bwa TikTok buno obudde bwa ddwaliro bwe mba nsazeewo ogenda mu ddwaliro essimu ebeera na manager olira oli ne bwakubaddamu sobola kugikwata kubanga ne mu ddwaliro mu mateeka gatufuga medical ethics tetukkirizibwa kubeera ng'okola ku patient at the same time ng'oli ku ki at the same time ng'oli ku ssimu obeera oluzinga concentration you can easily make medical errors naye obudde bwentera obeera mu ddwaliro butono nnyo ku bwembeera ku TikTok lwansonga mu ddwaliro nsobola obeerayo like 3 hours ka the rest of my time nengimalira ku TikTok buli kimu ekinnuma nenkimalira ku TikTok ekinnyumire nenkitwala ku TikTok ekinnuma nenkitwala ku TikTok thats omanyi wobeera addicted to something kakiringa ggwe oyinza okubeera awo nolowooza ku something noyagala okikolerewo content there and then olufuna idea n'okolerawo content kwegamba obeera olowooza ku bantu bo now and then kituufu nnyo tukulabye gwe osinga okubeera n'omuwala omulungi bannange omuwala wamugjawo ono omuwala bannange abawala abalungi we bati bakyaliyo ku nsi nga nawe bw'okirabye nange we namulaba nagamba subhanallah omusiraamu agamba subhanallah namulaba nesooka kubeera ba mikwano nga omanyi nti TikTok ate infact yali nnyo na ku TikTok yalinayo account naye nga tabikola nnyo she was so nice to me nga she's very humble kwegamba alina empisa mwasisinkana muti tulina pate gye twaliko kati nga bampisa emberewo just nga muntu wa bulijjo banja omuwala najja nafukamira nambuuzako nangamba I'm your big fan naawe totisisa omuwala n'afukamira gambye ab'ennaku zino olaba naawe ogambye tekisooka kati nange neewuunya tolaba nti weewuunyiza nange nagamba ono afukamira neŋŋamba olabye neŋŋamba muli mutima nanno kano kati olwo keefukamiza ŋŋambe ntya mbu tugambe gwe asinga empisa ngenda wangamba dokita nkwagala nnyo bannaye onkolera ebiriyo ŋŋambirako ku bantu neŋŋamba akulaba ng'akulaba ku TikTok andaba ku TikTok banaye nkufollowinga ku YouTube ku TikTok bannaye onsabulirako nze kaali nga nabimanyira ngenda olaba kanditira juice ngenda olaba kampa keya neŋŋamba ye kano kanaaba katya nenkawa ku budde munnaye okakana nga kafumbye ebityo naye omwana oyo ng'alabika ng'omuto dokita era nze njagala nnyo abaana abato saabata bali under age naye saagala bakazi nkaŋŋa tolaba nti donzera yalanze mbu biki sobola ate nga byonna byayagala mbiina naye sisobola lwansonga mukazi mukulu abakazi abakulu bano bw'oba musajja ng'oyagala ofuna omukazi funa omukazi alisinga omusinga emyaka 3 oba 4 oba 5 age difference erina aba nnene omukazi atakufuge omukazi atakumaleeko mirembe omukazi atakkube ogenda ofuna omukazi akusinga emyaka agenda akusinga essente na buli kimu ofuna ebizibu kati nze mu ndowooza yange ndowooza omukazi gw'osingako ku myaka abeera mukazi nga ali fiti mu nsonga zonna ne mu kisenge obimanyi naye ogenda afuna omuwala nga byonna nga yenna yagiragira dda obutandiko yasense obuka ate otandike bonaabona naddagala wa dokita mb'ogejjesa kumba omukazi akusinga emyaka That is Cephcoh for you. We are still going down, and of course, you're rocking with the #1 presenter for HK Media, Hadija Chigozi, bringing to you the best of the shows. Tuli proudly sponsored by Speed Express Tours and Travels, company yakakasibwa okubeera ng'esaabaza abantu okuva mu buli kitundu ky'eggwanga, poza ate ne baganda baffe aba Roast Coffee Academy. Ate nga ate tuweyunzeeko omwami Ssaalongo Lukwata, ono asangibwa mukono akuwonya amajini, akuwonya amalogo, buli kimu akikola bulungi. So just tunula kao ofune namba yogende omwebuzeeko. Cephcoh ojoininga di TikTok sijjukira nno na mwaka naye kwegamba TikTok waliwo we yakyakira ennyo towards COVID that period when najoiningira nasooka nentekayo account nga siri so active ne kati bwe nateekayo account ngenda okulaba abaana babeerako bakola challenges nga za music zokka ulabanga ng'otuwa omubali naye nagenda olaba binneezinya tebabyagala mbeera mu likes 25 naye TikTok ogimanyi nga yakuvuze speed kati ate banaye Katonda yagenda banenze kuva dda njagala okubeera nga bamundabako nga bammanyi neŋŋamba nkole ki ddala ekinaleetera abantu bano okuntegeera olwedde nali ku Facebook nga bwe nvuma bannwagi mu comments tebandabawo bwe nkola TikTok nejja ngenda ngamba ku mwana awo yali ani yali Phoebe mu commentingako ku video ze Phoebe nga nvuma mu comments Phoebe ono Kadama Kadama kuba eyo muwala gwe nasooka okwogerako ku TikTok nekigoyinga tu viral
bwe yanziramu nenyiiga nnyo ng'abagamba njukira ffe baatuvumanga ba new tiktoker munnaye nali ndi awo nga mukolera vidiyo bwe namukolera vidiyo netrendinga nga muvuma naye nga nali simuvuma kubanga nali mugambyeko naye ye bwe yakitekinga tupaso nange nensalawo muwe fireback bwe namuwa fireback nagenda wa vidiyo etambudde negamba kitegeeza omuntu bw'omugambako n'akuddiza n'okwegamba n'oyogera bwoti ne bwoti you go viral ngenda okukola vidiyo endala nga bwa nayogera kwaniawo nayo negoyinga viral nagenda olaba ngambye ku muyimbi omu awo by then nayo negoyinga viral negamba wange muzudde ate nga kituufu kyo kindimu nze just njagala nnyo okubeera nga njubisa njagala nnyo ebintu by'okucriticizinga ekintu gye sikiyinza oba ekirungi I appreciate it naye nze I'm always looking for their negative side gye ntunuulira omuntu ayinza oyimba obulungi negamba ayo ntala yimba bulungi naye mba njagala munoonyeko kali ka negative side si kuba nti I'm too negative naye mba njagala ebintu ebyo biri sarcastic ebyo gamba n'osoomooza nkusomooza kati ate bw'obeera wa mutima munafu onyiigira ddala ng'omanyi kuwalana naye mba sikuwalana ate naawe okimanyi ku social media wano eno ekintu kye tusinga okwagala drama tetwagala bintu tetwagala ntubatu omwana akola content ng'abuulirira ebiri soft tetubyagala kati laba full figure omanyi referringako nnyo kubanga abantu wakawa atambula ate abantu bamulaba nnyo avuma to the extent n'owulira ddala ng'avumya omuntu naye ate bw'oba weegendereza ebigambo by'ayogera ng'otudde wansi n'obiwuliriza from basics aba ayogera amazima abeera ayogera amazima naye okuba nti abantu amazima tebagaagala kati ate nze njagala amazima oba oli ansuubiza kunkuba luyi oba kunzita I always stick to the bitter truth okitegeera kati tovanga content wange tali mu bintu byakuwaana because nategeera abantu kye baagala ku TikTok nti abantu baagala nnyo negativity ate baagala nnyo amazima gwe vaayo amazima nga wegali towaayiriza omanyi waliwo abawaayiriza ku TikTok oli naakola content nga wa bulimba omuntu waba akoze bubi mugambe mu bubi ate waba akoze bulungi still appreciate amazing okay so kati TikTok ogijoyinize otandise ne content ogenze mu content eno owokwagala okwogeranga ku bantu oba ogerako ebyo byolowooza nti no bye bituufu oba goyita amazima bitambula bita si byangu nga wokitegeera kubanga manager wange oyo Shani bamukubira nnyo essimu gwe tugenda kuba ka Cephcoh biki kugamba bakutiisatiisa n'otambulira mu kutya nogamba baleero mbeesonyiwemu but then nezijukira negamba ate awo bajja gamba oli mutiitizi wabadde olimba omuntu mugambeko bakube bategere nti Cephcoh bamukubidde okuba yagambye nti gundi akola bwati ne bwati naye nga n'abantu bakiraba nti kyayogedde kituufu kati awo tulabe naye nga tufuna ebizibu bingi ngaera we nkugamba kubanga woba okola content ono oluusi essimu oba oli ku TikTok ringlight essimu negwa wansi kati ng'eyo iPhone oyinza oba ogitadde ku ringlight nepasuka essimu neyatika yonna screen nga ya bbeeyi ringlight neyatika nga amasannyalaze gagiyiseemu oba nedda nga bw'oteka essimu ku buclip obwo oba empewo oba nejja oluusi nga tenywedde obadde okola ka challenge oluusi bw'obadde ne mukazi we omwekyanga gundi negwa wansi yonna neggwawo okitegeera oluusi ogenze somewhere oli takumanyi like nasangawo emmotoka yo n'agifumita omupiira emmotoka yo ng'agitegedde nti yiyo n'agifumita omupiira bajjukira tuzikoleramu content omwana olukulaba bw'ati asipotingirawo nti emmotoka ya Cephcoh era aba akumanyi oluusi n'agifumita oluusi n'agikuba endabirwamu waliwo yankasukira ejjinja ne mumuleka kuba ate kati obalamu n'ogamba kakyono bw'omukwata n'omusiba talina sente zigenda gula windscreen omuleka buleesi lwa mutima mulungi n'ogamba akamuleke ayinza oba nina omuntu we gwe nayogerako oba ngaani oba ani we gwayagala ennyo naye ate neyeerabira nti nekyo kyakoze kiyinza omuteesa munda oba nekimulirako okubonaabona obulamu bwe bwonna so ebintu ebimu mbiraba n'obireka naye nga tussanga obuzibu bw'amaanyi buli TikTok asobola okuyitiramu ebizibu bye n'owulira ng'otidde okitegeera despite the fact nti ebizibu bino eno byonna weebiri totya kubeera nga ate okola TikTok era n'oyongera n'ogira n'ocriticizing oba n'oyogera ku ebyo by'oyita ebituufu nedda sitya because in this life bw'obanga kyokola okimanyi nti kituufu ng'okikolera mu mateeka obeera tolina kutya kati kyogamba TV shows zicriticizing oba olinakola kati gundi ono ali ku bukedde yani omutegedde oyo atera okutrashinga music w'abantu oyo anko omukulu something naye acriticizing
naye ate omuntu we bakritisayizinga ofunamu kyakuyiga tonyiga bunyiizi just because Ugandans are very backward. Osanga oti emotoka y'omuntu n'ogikuba ejjinja. Olwokuba gundi yayogeddeko kubanga fena tuliwo okwogerwako kimanyi ekikene waliwo omuntu akugambako nagamba ekike wano omuntu neba oli naakugambako naye nga mubutuufu gw'olaba kituufu kyokola oyinza okwambala akapatiko nga kampi ng'oli muntu mukulu. Yes, it's all right okwambala bw'otyo naye kati buli muntu alina aspect gy'akulabiramu buli omu waali walabira omwezi n'enjuba nze nyinza okubeerawo ne ngamba gundi okozeemu bubi okwambala bw'otyo olina omwana waliwo abantu abakulookinga up to nenkuwa ensonga zange nga ziri very genuine oba olina ozitunulamu si mu bubi ensi eno fenafena tuliwo okukyusa tuyiga okuyiga tekukola ki tekulekeraawo. Tulina videos neeno ze tugenda okutunuulira videos 3 esooka eya Winnie Nwagi ejjako eya Brisha Cash endala ngenda kugijjukira naye nga naye eri very important. Tugenda tutandika neeno eyasoose eya Winnie Nwagi. Nakuwulidde ng'ogamba nti manager we yavaayo najja n'akuweereza message oba n'akubira oba n'akutiisatiisa kituufu? Kituufu waliwo eyankubira nangamba akubidde from Songs Avenue nangamba ndekerawo okwogera ku bayimbi baabwe basically yali ayogera ku Winnie Nwagi nemubuuza lwaki nangamba gwe tolaba ng'okola like mbuno mwonoona nyonoona erinnya lye naye muli mutima neneebuuza bino wammanga nga tannankubira bw'aba afunye amagezi agakubira Dr. Cephcoh nti nyonoona lwaki teyeetegereza omuyimbi we nga brand kubanga Winnie Nwagi mukazi I appreciate mukazi amanyi okuyimba alabika bulungi ate kyakulabirako eri eggwanga okitegeera kati lwaki tatunuulira omukazi oyo n'alaba byakola byateeka ku kamera byateeka ku social media nga tannajja kufa kuba nze ndi minor kweza ensonga I'm a very very small issue. Winnie Nwagi akeera ku Snapchat n'ateekayo amabeere nga just agataddeko kuno sol tape nga abise nipples kuba ate singa nazaaziraga basobola ogibaaninga ye omukazi asobola okeera ku makya n'ata nga almost ali bwereere. Yes, it is her right nga naye bwakyogera nti dembe lyange okola kyenjagala biki naye waliwo engeri It's also your right to speak. Hey, it's my right to speak Compliment. Hey, it's my kubanga wopostinga obeera oyagala our opinions. Hey, so oli asobola kuvayo naga Nwagi you're too sexy oli navayo naga Nwagi you look good nze nja kuvayo ngambe no Nwagi this is not nice oyina ebinnya honestly speaking waliwo nakabina akalina olagikako naye omukazi olina ebinnya mu kabina oli mukazi mukulu kwegamba oli kyakulabirako eggwanga novayo neweeyambula n'ogenda ku show kati duli yali wa Salim Sale amabeere gonna nga gali eno gali mu kundi taleeze ddala girl child ogirekeddaani Nwagi nakanwagi wange nze mwagala nnyo kuba singa Nwagi simwagala singa simugambako era n'ennyimba ze singa sizikola naye mwagala njagala beera omukazi omulungi omukazi ali ekyokulabirako nkuwa ekyokulabirako agamba mugende mubuulirire baganda bammwe n'abaana bammwe ffe tetutidde yadde toli muganda waffe music gwokola omukolera ffe so we have a right to tell you nti Nwagi okunamye nti Nwagi bino tetubyagadde kubanga munnaye singa ate oba oyagala bintu byo singa obisigaza mu ssimu yo but by mere fact that obikola n'obipostinga n'oteeka ku public kitegeeza oyagala views zaffe abamu kufa abatabinyumirwa abaalaba alaba edda tujja kugamba mukwano tebitunyumidde it is not sexy by the way some people say sexy what smile fire baby no there is nothing like fire baby ng'okunamye the body is not sexy you have different colors you're looking weird really you call that sexy there are a lot of girls who have sexy body kyalo oyo agamba nti nno agezezaako okuwa abawala abanene ngaffe confidence whereby nti confidence mu bakyala abanene ngaffe teyaliimu so kati by her exposing her body agezaako okuteekamu abakyala abanene confidence mbu they can also do that. Now you can have a good point but how you raise your point matters. Yes, kituufu kyokola ekyokuba nga otuwa self confidence abakazi obabeera nga obaleetera okuba nga bekkiririzaamu but is that the right way how you should serve your food? Is that the right manner how you're going to bring food on the table? Kuba oyinza okufumba bulungi emmere neebanga erabika bulungi bw'ogireetera ku masowaani amakyafu abantu tebajja girya bw'ogiservinga nga oli disrespectful abantu tebajja kyagala. So Winnie Nwagi, this is my opinion, osobola okunoonya engeri nnyingi nnyo there are many ways how to kill a rat okyasobola onoonya engeri nnyingi nnyo how to raise that
kola foundation mama tukutegeere akolayo ekibiina tandika okubuulirira lwaki era osalawo okukunama lwaki osalawo tulaga mabeere go really no Nwaji, this is too much bambi nze nkusaba nkwagala nnyo with due respect toddamu kutukunamira ebintu byekanamya amafuta ga bbeeyi people are getting a lot of problems govayo tulaga kabina really in all those things golabe ekyo kyekisinga mu bizimu ebiruma Uganda era gwolabayo kutulaga mubiri gwo yes your body we appreciate wakula bulungi which I think it's even a total lie kubanga bubanga wakula bulungi twandibadde nabinya mu kabina amabeere tegandiyise paka nobody is perfect but you're attracting us to look for your imperfections kubanga tosobola kunga Nwaji yasinga okula obulungi we have desires ndagenda okebereko ku bintu byo ayambala very ne waba yagala okwa attracting at least nga kali tight nenga kakumino naye gwe ogira munika bitimba ate we bagamba ko fire baby nze nkuba nempi fire baby okuba nempi mukwano baby ajja kukuba empi olunkubanga nze mulaba nnyo nga ali awo mu bbaala ne muyitako ne ngamba laba nno kino mukwano toddamu tukunamira toddamu ffe tetwagala kulaba kabinako tetwagala laba mabeere tetwagala laba kintu kyonna tuwe music oyambale bulungi we shall appreciate we still appreciate you we love you era tetukuwalana naye ekintu kye bayita okutukunamira abaana abawala ogenda ku Nwaji kiki kyoyigiriza abaana abato honestly speaking Nwaji nze badde sigenda nakwogerako naye let me talk about this ogenda kutwonoonera abaana bagenda bagambe ye nga Nwaji akunama omwana agende kusomera akuname because Nwaji akunama omwana agenda akola ekintu ekiteetaagisa because so video ya omukyala Irene gye yakolera ku beach nga ali almost naked oba ogijjukira ne bagamba nti mama Nabagereka agibaninze tegenda kuddamu ku play nga siddangamu kulaba ku eyo video abayimbi nga baneeno abeeyambula kiki kye babalowooleza now abayimbi abeeyambula nze nkimanyi because omanyi media oli agenda neeyambula either nga alina oluyimba olujja nga yagala nti n'oluyimba olwo lutambule oli neyeeyambula nga oluusi music ali tullo but nga yagala media etandika omwogerako emuwe hype oli neyeeyambula just because they believe nti n'okweyambula obeera webrandinga omubiri gwo kati njagala otunuulire Pia Pounds music we mulungi naye alina we yatuuka ng'omubiri gwe gwe gutunda music we era omulaba alina oluyimba lwakubye mbu daddy ayagala kawala kalina hips what are you trying to promote yes we know you have a good body we appreciate the fact that wakula bulungi but see music abantu gwe beetaaga think about the music oli owedda or comparing no wakakati I'm not saying kati music mubi but abantu bavudde nnyo ku mulamwa gwa music ogwa love biki kati bagenze ku themes za mibiri gyabwe kirabika gye bujja myaka 5 bagenda tandika kwetunda indirectly because there is no way how you can come notandika nujira mu kaleega nga kaleega na nnika notandika okweyimbako indirect kibate ekijoba etunda indirectly that is not proper. Okay, so kati video yo ya Nwaji bamaze okutiisatiisa nga bamaze okutiisatiisa mbuno olekerawo okwogera ku Nwaji oba olekerawo okwogera ku bayimbi ba Swang's Avenue eyina engeri gye yakukosaamu oba engeri gye yakuleeteramu okulekerawo okukola byokola nedda naawe nze sibita kuba abantu nsiba mbagamba nze njagala nnyo amazima I stick to the bitter truth and I'll always talk about the bitter truth. So Dr. Cephcoh ne team ye manager wange manager Shani akimanyi bulungi nnyo we have security buli kye tukola kiri in law kuba nze ngenda ovaayo okwogera ku kintu nsooka funa evidence ate mba mmanyi amateeka we gankwatira ne we gatankwatira so sobola kuvaayo ddala nga njogedde amazima kyemmanyi ne mmateeka g'e Uganda waliwo anti-pornography bill byonna ne acts ezo gye ziri nowekiba ku TV ne ku media buli kimu amateeka gye gali kati govaayo ng'owulira Cephcoh byayogera si bituufu ojja genda ku poliisi tugende mu mateeka nzijeyo oli muyimbi wo byakola naawe ojjeyo point tulaba ani amateeka gwe gakwata sisobola kutya era nze omuyimbi bw'avaayo n'akunama Nwaji ne bwaddamu nakola leero video ng'akunamye still I will go on my social media handles mugambeko nti kino kyokola kikyamu please stop nkimanyi babiwulira babiraba era beggalira mu kisenge ne bakola ki naye nga mutuufu ne wabeera gwe wamma kati gwe tolaba bw'oyambadde oli mu industry yemu naye oyambadde bulungi oli very decent kwegamba olina engeri gy'oattractingamu n'omuwala omulala eyandikulabye ng'okola guno omulimu okwagala okugukola
naye industry yaffe ekigendo gimalawo kukunama oluvaawo nga bavaayo nti gundi nze yankozesa gundi yankozesa mbu mu bintu bye namala nanneebakako why gwe kennyini nnyini oyambadde bubi olina kyakulabirako kibi kati lwaki tebakukozesa tugenda mu kivulu kya Cephcoh kino tewaliiyo naliyo bulungi nnyo ate nze kyantwala kati nabamu bagamba Cephcoh ekyamutute nze kyantwala lugambo nakunoonya negativity ze nayogerako enkeera era nabifuna gwe bimbuuzi abiraba n'ebipostinga direct video yo gye nalaba n'engiteeka ku YouTube channel yange nga bweri nga sigisazeemu ne ngamba we naakusinkana njagala olumpe wayogera ku bintu bingi nnyo ba tiktokers bye bakola n'ogamba nti ba tiktokers baatuula mu mmotoka y'omwana katono bagimenye ebunzi bajaabye emipiira muneewala omuganda waffe awo bamuyita yashpopi bambi yagula emmotoka yagula izite sienta yagula sienta ze ndomanyi abantu abatuulamu naye abaana ba tiktok nze mbasaba ekintu kimu temukisussa yes tukimanyi muli baserebu mwakikuba naye temukisussa omwana yagenda n'avuga emmotoka ya yash n'agiteeka wakati mu kkubo bw'ati jukira oluguudo olwo lugende wa Shiba lutono it's almost a one way kuba kaleni kali kamu bwe bagiteeka wakati ne bagigula enzigi ne beepakira muli ne babeeraawo bwe banyiga eŋŋombe bwe bawogana nengamba bane what is this abantu bali mabega w'emmotoka ye baagala kuyitawo abava eno baagala kuyitawo bo bali awo ne yashi yakolamu ensobi bw'oba oguze emmotoka togaba kisumuluzo bw'otyo fwa because oguze emmotoka abantu bagula emmotoka bulijjo emmotoka eriko erinnya lyo tujja kuba tulowooza gwobikolako era nali ngenda kulowooza naye olw'okuba nti naliwo natunula era namanya nti si yeye nengamba ensonga nino giraise nga kibi nnyo kiswaza kiringa kati wamago okwata emmotoka n'ogipakinga mu main road novaamu n'okola ebibyo mu ba tiktokers baali bakyafu mbu baali bonna tebasikiriza yadde abasinga mwalimu abanyumye sagala bampalane bagambe Dr. Alimba mwalimu abanyumye naye the majority abaaliwo n'abatali bamaanyi baali tebanyumye enviiri omwana yansemberera ng'awunya olusu ng'awunyanga embuzi ewunye kalalume really okitegeeza ozze ku kivulu kale tukkiriza oli mukyafu beerako ngono gwe bagamba nti obulungi bunjoleka ku mikolo wakubeko ka spray wakubeko ka body perfume at least naabako n'omwana yajja okwogera obwogezi oli ng'awunya akamwa mu doctor nkwagala nnyo ojja ompahaaga owunya akamwa tonaabye olabika kati ndi musaati ya white ojja onzirugaza really sabuni wa mutwalo baneemwefeeko ekintu kino olaba ba tiktok bwe banakiyiga bajja kweyagala nnyo branding tekiva wala kitandika naawe look good wa kirasi era smell ne omwana n'akutuukako ng'awunya bubi yali onamuwa ssente okukolera challenge ne wale ba tiktok waliwo omuwala kati waliwo tumanyi nti bikomeeyo mu tiktok nga mutaddeko ebiveera mutulowooza mukola drama bijira ddala ne mu real life nange nkikakasa meetings abamu waliwo ne gwo meeting nga walinnya nga ina amannyo ga yero kati waliwo omuwala namulaba gye nalina nanga dokita tukole challenge awanisa omukono ng'enkwawa black teyashevinze navugirawo emmotoka nenvaawo nga ndi disappointed era singa namukuba ekifaananyi nandikitaddeyo ku tiktok bana ebintu by'okweswaza tubirekeraawo oyagala bakwogereko bulungi gwe kennyini teweefuddeeko bakuwa ate abaana bano ba tiktok babawa ssente abayimbi baba approachinga ne babawa emitwalo 2, 3, 4 kuba bebeeramula naye ssente bazikuwadde ozikozeemu ki oyagala just kubeeraawo onywa mwenge kweraga kusasula apartment oba togisobola togigendamu teweekomparinga ku bintu by'otaliiko sooka olabike bulungi omuntu akutuukeko naye agambe ddala Dr. Cephcoh yadde avuma naye omwana alabika bulungi okitegeera naye ofaanana bubi enviiri zifaanana bubi gwe kugamba buli kimu ekikyo kiri disorganized omanyi kimu kubeera na simu ya bbeeyi n'essimu ey'ebbeeyi naye tojja gisobola mukwano ng'olabika bubi okitegeera so nkubiriza abaana ba ku tiktok mwenna mwatu disappointinga nnyo abaali ewa Brisha abamu sijja bamenya amannya oli najja kati gundi wamulaba kamumenye naye ajja kunyiiga wamulaba yali ku stage ozze ogyeemu essaati olubuto luli bweru lulimu hampusinya enkwawa za bulaaka wenna ekipale really oyambadde ekitupiisi kifaanana bubi empale etula omanyi oli ayambala peti n'ajambalirako empale peti ya brown oba yava mu white nedda mu brown. There's some things you should not do. A girl abakazi be balina n'otusinga olabika obulungi
naye oli mukazi wekutte bwotyo kati omusajja n'akulaba watya byebyo bye mbagamba nga muga Dr. Ovuma kantu gwe watutama temwagala mazima mwagala nnyo agamba gundi nno olabika bulungi naddeera ebbanya kagundi okalabika brisha konna kawunya zeyo sibikolera we nkugambira mukwano senti yo tekiggwa Alright, bannange ono omwana ayinza okwogera nawe woli n'ogamba nti emboozi yenyuma nnyo saagala n'alekeraawo. Anyways, kati tugenze ku relationship ya TikTok oyo. Ose n'omwana omulungi Cephcoh nkuzaayo ku kibuuzo omwana oyo wamufuna otya? Bannange engeri gye nafuna ono omwana oba Katonda yamusindika kuba nali nakafuna misunderstandings ne Yvonne yali mukazi wange. Ono mwana we yajjira nga oli muvudde nako nkyali mu stress ndi awo kati we yajjira naawe obeera heartbroken maama weggwe mpawa atalikaaba olaba n'emishaani manager wange bamukyawa luli alalala yakaaba ne tumuwa emmere n'agigaana naye nga buli kimu kye yeetaaga kiina so love teriikaani kuva dda so kati bambi bammenya omutima naye we bammenya omutima ne ngamba Cephcoh kanjogere nga Shiba oli musajja munaku weeyoleyoole odde ku TikTok. Omuwala oyo yakola ki? Yayenda yakola ki? Era obimanyi ebyabawala kugamba omuwala bw'omuteeka nnyo mu kamera batuka ne bamufollowinga n'afuna emikwano ne bamugamba banne kati oli wakabi ako kacaawe kavuma so nga yakusanga oluusi byokola okola ki byebyo ate akimanyi behind camera oli muntu mulala so kati group influence eyo n'okubanga message ezo ze nasanga nga musimu ye nga bamukwana nesalawo mwesonyiwe kubanga ate wobeera n'omuntu omwenzi effect yonna eba ekwata ggwe singa omuntu oyo omwenzi aleeta obulwadde gwalwala singa omuntu oyo omwenzi ekituuka empeera y'omwenzi ogimanyi nengamba effects ezo sijja zirinda sigenda kulwalira wano na biki kamwesonyiwe mu mirembe ne mwesonyiwa naye nasigala nga mukwano gwange ne tusigala nga tukola content naye ne mwesonyiwa naye nga bambi yakyanjagala naye nze nasooka ne mulimumuza nafuna omuwala omupya oyo gwolaba namuyita Joey nabeera nga ndabirira mpaka juice bannange Joey muwala mulungi bulijjo neebuuza oba ono tetumuwulirangako nga ayogera nkugambye tayogera tamala gwogera era ngamba dokita bakuvumye baleke tofa oyo omwana nzikakanya omeyo olwo mba ngenda okola video manager nangamba gikole oyo shani ajubisa abeera ne mu background owulira atera okugamba dokita Sawula amanyi Joey nangamba abambi leero muleke bambi muleke kugamba aliwo nga kukyusaamuko katini obeera ng'ova nnyo ku content ono gwe wali otuleetera noddako ate mu content omulala tola kati naku zino tukola nnyo obuyimba bwa love nembeerawo ne mugamba bintamye tuddeyo eri mu wild waliwo annyiiziza naye nga biba binnyumira omanyi okukola video notukawa nogamba bambi. How do you feel about working with your partner? I feel so great kubanga bw'aba ategedde nti bansasudde sente bweziti challenge bweti ne bampa sente bweziti bampulira essanyu aba teyeebuuza nti ombono sente azijja wanga ate ndi naye waka olumu waba takoze ki so bw'abanga amanya amakubo genzijjamu sente ate nga naye akikola n'akiraba so I believe kina engeri gye kimpamu stability n'okubeera nga teyeeraliikira nange mmanya nti wewe bamusasudde sente bweziti tukole challenge wetuli otufuna ekikumi kyekyo ekyaffe wetuba tetufunye tetukaaba. Okay, the fact nti Yvonne akyakwagala nga bw'ogambye tekidistorting omwana ono obwongo ne kimustressingамуko. Nze sikitegeera nakitegeera okimanyi buli video gye ntekayo Yvonne akomentinga kyokka n'omwana nga avaya nga mbakimanyi Yvonne ava commentinga naye omwana oyo mukole ki. By the way, there is a time abaana bagamba dokita muli mutusiriwaza Joey sister wo mboyo sister wange naye olaba tufaanagana temufaanagana muzze muli mulaavu ne bagamba oyo sister wo era muli mutusiriwaza ne batuuka n'okugamba mbunze ne Joey simanya nga tuli mu kabadi. There is nothing like stand Yvonne tasobola kuchawa bambi Yvonne yagwa n'eddalo. There is a time we yawunga negwe manyi love gye nnina gwe ovanga ku muntu alina byonna omusajja alina omusajja nga bwekituuka mu buliri bannaye amanyi ekyokukola naye ogwa ku TikTok nga byonna byakweyiya. Abaana ba TikTok bano eno balina engeri gye boogera ku mukwano gwo ne Yvonne ne Joey whereby nti balinga abaagala okusalirawo n'okutekinga sides oba bayite ba online mulamu odiiringa otya nabo?
bane ba online in-laws bo nze simanyi nakumanya okimanyi be bandeetera n'okukola ebintu ebimu baŋŋamba tuleetere video nga Joey ayimiridde naani ne Yvonne neŋŋamba ekintu ekyo nga mukazi wange naŋŋamba sisobola ate by the ngenda nakuva mu bintu bye bya TikTok bambi naye ate njukira kalina omutima munene kagamba kale bw'aba takirinaako buzibu tukikole ne tukola video abaana balayikinga video. Yvonne naye yakkiriza okujja n'abeerawo mu eyo video. Oli omwana alina laavu naye yiye oli omwana ne bw'omukubira kati naye maama abawala nammwe mukisussa omusajja omulaba afunye omukazi omulala ate naawe okyazunga oze okoze challenge ne mujja oba buto obuto nkugambye olaba yakola video nkugambye yajja ne bakola video kali kayimba kikanene aka simeranga ewange yajjangako ne bakakola nakano mujja wange kuga bakola obuyimba bungi nnyo obula ningana n'obuteekayo nga balwana awo abaana ne baga ate no byali bya ddala naye olutalo lwali awo nga video ewedde olumanyi ekiro era maneja wange Shani mwebaza nnyo abawala balwana mu nnyumba omuliro n'ebintu Shani nangamba dokita tukwate Yvonne tumutwale entebe lindako okulwana kwennyini real fighting like Joey alina obusungu tola nti ali hambo naye yasobola okuba omuntu mu dakika 3 leero nnoka omuwana nti yaliwo nedda ne Yvonne alina obusungu naye nga bambi bonna sibalinaako buzibu wadde oli namukyawala nowanga tayagala nayogerako era erinnya naye nga Yvonne so amwogerako bubi naye abaana bakisusa balina engeri gye bateekawo comments ziteekawo pressure balina engeri gye bakweraliikirizamu kyokka be basaba ebyonoonese webijja ne bakuvuma. How old is this new girl? Ajakakola 18. Naye Cephcoh bannange omwana ono si muto nnyo. Si muto 18 omuntu aba yeetegeerera really ama teweetegeerera yeetegeerera naye wagambye mbu yeetegeerera ajje wano atubuuzeeko kati atidde constitution ya Uganda etugamba omuntu waba myaka 18 aba asobola okwekolera buli kimu era abeera muntu mukulu. Nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yawasa gundi ng'ali ku myaka emeka yali muto naye kati okuba constitution eno twalindalindako ebintu nebitereera alhamdulillah. Kati omwana waffe osuubira ddi okumutwala ng'oggyeko ku mukwano guno gwa TikTok? Mumulinde bannaye emikolo tugitegeka babebi mubalinde abeeru manyi ebibebi ebyeru ebikola challenge kabebiko kalungi nkozezaayo ke mabege wa Yvonne manager Shani agambye nti Yvonne mumuddusa entebe biggwa bitya? Tukubira mama wa Yvonne ekiro ekyo mama wa Yvonne akimanyi nti Yvonne gwe naawe byaliwo anti Yvonne yali yabagambako about me nga yantwala nayoko kati ekiro ekyo waba wakavuyo yakubirawo essimu ffe nga tetumanyi nti ali mukubira maama we n'amukubira kuba maama we amwagala nnyo n'amukubira maama we n'abeera ku pesha y'amaanyi n'atandika okunkubira leeta omwana wange oba omukyaye muleete kuba Yvonne yabateeka ku pesha nti agenda kwetta. How old is Yvonne? I think she's making 22 soon nekate so far 21. Ddala abaana bato kubanga ne bye bakola byonna ndaba bya kito. Gwe abantu bagoba Yvonne yadduka mu nyumba siri mu kujubisa yadduka mu nyumba olunaku lwe twakola video eyo ng'awunze kuba yambuuza amaaso ga Joy mbu kunze ne Joy ani gwokola ki gwoyagala nga mbutufu nange binsobedde nga nange gwe wali tomanyi gwoyagala kati ne mugamba omanyi njagala Joy nesita nakwata esimu nye n'agikuba wansi nakwata akamba bagenda kwetta manager Shani najja n'akamuggyako nagula firimu oba bituufu Shani nimba oba sirimba ne bagoba abantu jukira ekira abantu babeera ebweru nga banywa omwenge ne bamugoba nga bamanyi oba bamukutte ne tumugoba ne tumukwata ne mugamba kale Yvonne nkwagala nakakana era ne tumuteeka mu mmotoka ne mutwala entebe ekiro ekyo. Omwana oli alina omukwano sikulinako obuzibu Yvonne sikulinako obuzibu naye so since from that day tadanga mukuddawo ate yadda kubanga ko naku just ngawe gana abaana be batuteeka ku pesha bakole video ne muyita era naye najja ate we twamala video ebizibu bye byavaamu so taddanga bambi sijja muwayiriza. So do you guys still talk? We were even after that incident do you guys still talk?
tetukyayogera ajja mu comment section nakola akavuyo n'akyankalanya abaana ne babeerawo nga balowooza ti oba kiki naye nze nga nze simukubira tankubira kuba esimu yagikuba wansi iPhone 7 plus yagikuba wansi neyatika. How do you feel about having two girls bonna nga bakuyaayaanira gwe Cephcoh? Ebibuuzo bino byemubuuza biri sensitive bwe buzibu bw'okubeera nga baby ali ku kamera aba kuyisaamu wali eggaali agumeyo omusajja gwe yafuna mukwano ojja kukkakkana naye it is such a great feeling okubeera ng'oli awo omusajja ng'abantu bakwagala omanyi waliwo n'abaliyo nga talina yadde amukaabira naye obeerawo ng'olina abakulwanira mukwano kinyuma naye wabeera gwe muwala nga abasajja bali wali beekuba owulira bulungi ate tekikuwa beetu kusiriwala n'otandika kukola bya kisiru naye nga kinyuma bane mpulira bulungi era mpulira nga sagala biggwe naye tewali kyakukola. bano abaana abawala babiri bo bawulira batya? Joyo batuyita Yvonne ajje balabala agambye agenda kuba Yvonne ecupa yali agenda mukuba ekiro ekyo manager Shani era mwebaza bannange Shani kano ka shout out kako webale kuba yabaddewo Yvonne yamukwata namugagwe Yvonne yakuba Shani tana Shani muwanvu Yvonne yakuba Shani Joey nabalwanira ki ne bagamba Shani tubuulira amazima gwa Yvonne yagenda n'agamba Shani mwajje waka ne Cephcoh obimanyi Joey nga talina kyama Joey n'agamba Shani jukira Joey yagala nnyo Shani ne Yvonne yali yagala nnyo Shani bazoka ne bakuba Shani bombi babiri nze nadduka Shani olonze kabikola nawe jawo tonsesanya ate negwa omuntu nsonyiwa okukyogera Yvonne negwa omuntu omumpi omumanyi nga yanyize Yvonne yalinnya waggulu ku ntebe waggulu n'ababuukira siva wano Shani ajja ne olutalo olwali awo Yvonne nze era oyo mwana mu bakazi be nali nfunye gwe nsinga okutya olutalo lwali mu nnyumba baneiba ne bakuŋŋana ne bagamba kiki Yvonne n'abagamba oyo mulimba aŋŋamba njagala kyokka ayagala ono ne bagamba naye ffe tumanyi nabo bannaye bato kubanga me I cannot imagine coming back to my ex's house embuno ndi awo mbuno waliwo omukazi omulala ekikeraavu omusajja bw'aba yali akulya bulungi nga kuwa ssente nga akulabira bw'aba ndya bulungi ki ekiba kinzijawo anti kati yavaawo nga tufunye misunderstanding yagenda okudda nga waliwo omukazi ye lwaki yali avaawo wabula naawe totaliza amangu ago we yavaawo ate n'ofunirawo omulala dda omusajja oba bakyogera batya omusajja bw'omulekawo booti papa omusajja bamutwalira omusajja 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 ow'oyinza omulekawo okumala wiiki tudde mazima nawe olima wiiki ntono nnyo wiiki ntono omulekawo okumala ennaku 2 n'omuviira ennaku 2 is okay naye wiiki era nayo ntono okufuna omukazi omulala ali serious oyo omukyala obeera wali wamukyawadde oba abamu buli mune love bintu bizibu buli omwalina engeri gyabita otegeeza nti omusajja bw'omuwaamuko ku space any other person akusinga ayinza okujja ate n'amutwala ekyo kyennyini omusajja tomuwa gaapu nomba munyiize gwe nyiigulukuka gwe omukazi gwalina okuzza omusajja engulu nze nsobola okwenyizaawo nga sente zimbuze n'enkunyiigira n'enkukuba naye gwe omukazi okakkana mulino ng'omubuulirire n'ogamba nedda omusajja wange kamubeererewo n'obeera ne maama munyiize okutta ebintu by'ofulumya ogenze tuyingidde wiiki nze atali kiti mukwano oyagala nkole ntya era nange baba balina okuntwala kati ate laba boogwa ku mwana ng'alina love no gwe nga tetemanyi biri omwana nga ekiro akwata n'embigere bw'ati n'abinaaza nakukwata nze okimanyi simanyi nawe beenaaza bakunaaza bunaaza obuuze manager Shani omwana annaaza annyambaza ntula butuuzaawo kube TikTok abasinga live baziraba ono omwana alina love ze bannange naye simanyi love gyeri kwejo emyaka oba tuleetera omuda uti ng'omwana oyo emyaka waliwo no n'abagambye oyo omwana mukulu biki tasaba kuba na love eyo nga naye munaye abantu abamu bali oba movies alabika la nnyo movies wanga bamubuulirira nnyo bintu ng'ebyo waliwo eyanyiiza era atandise opositinga videos omanyi bano abaana pasiti zaabwe basanga nnyo abantu oli naamukako omuteeka mu video so oli yali amukozesa nnyo omuteeka mu videos ne bagamba oyo ina used biki simanga baali bamuwagala mukazi wange asose nange temuddamu byogera gwe lava ogirabye
eno confession gy'okoze wano eno era tujja komawo wano eno ku vidiyo y'emu ng'otugamba nti omwana ono omukyayi naye kwolwo nja kukuba sisobola kumukyawa bannaye okubanga abantu baagala nnyo ebyo ebya ending in tears naye oluusi katonda yaba kireese era bwe kiba kizze tekiba kibi naye ate era nga ssaawa zino ekiriwo love gye nnaakafunako ne gye tulaga ndaba nga tewali ending in tears. Okay, so you told me you feel good working together on TikTok naye. So kati gwenga naye eno TikTok mulabanga ebatwalawa. TikTok bakati subira kukijja ku TikTok mutuweeremu ddala full episodes eza life yammwe naye. Katusabe Katonda asinga otugaidinga naye nga kyetulaba twagala abantu basooke batutegeere batwagale then tuleke tubaleetera ebisinga tujja batubateerangayo content ku YouTube tujja kuba tukola ekisingaka kubanga munnaye byonna Katonda ffe tuyinza otegeka birala Katonda ng'ategeka birala kati nze ne Yvonne twali tutegeka